sigamba nti Musumba Kayanja ayonoona wabula gamba olw'ekiki ekiriwo kati ekigenda mu maaso kyandibadde kyavunaanyizibwa ye okuddako ebbali obuweereza ne bufuna omuntu abutwala mu maaso okunoonyeza ne kugenda mu maaso then amazima ne gazuuka oluvannyuma obanga ddala bituufu obanga si bituufu bw'amala okuzuuka nti si bituufu n'alyoka azzibwa mu bitiibwa kakati kino kiri very simple. Pastor Kayanja, come out. Don't give your personal opinion. Gamba bannange nze mpeereza Katonda era constitution yaffe tufuga ey'eggulu eriweeti eyina ennyiriri ensoma mu 7 nga zigaana ebisiyaga n'olw'ensonga eyo nga nze omuweereza w'obwakabaka obwo nange njagala kubategeeza sikkaanya nabyo siwagira era n'ababikola bakola kikyamu nnyo. Nambooze byoyogere baali bakuba Bujingo amasasi waliyo nno ani aliyo Bujingo kati katwagala okumanya Bujingo ne Nambooze tuwulirizaani ekisooka gwobeera n'obusobozi credentials ezimala okusooka okutunnyonnyola kuba gwakola otya gwe waliyo waliwo ebintu ebimu kati Nambooze opinion ye ate si yeyekka eyawa bw'obanga Pastor Bujingo tonoonya relevance nze Nambooze nkuddiramu Katonda kati bwe wonyumya ku Nambooze otusika ku ddaayiri Katonda oba otwesitaza ekyokubiri bw'obeera nga olaga n'obusungwe obusungwe okubeera toli munyiivu okitegedde n'omujja nayo n'omusomera n'okola bwoti ne bwotiggwa gwe naawe oli bwoti nga musajja wa Katonda nga nawe wennyini weenyigira mu busungu. Twesimye nnyo okuba nti otulaba ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne kakano tuzze wetuli tukwebaza weebala emirimu gy'otusaako engalo weebala okuba nti weewaddeyo okulaba ng'ogatta ettaffaali ku ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. So nzize n'olunaku olwaleero ne Servant Hilary Musiima so tuzze tuwayemeko ku mboozi ndowooza wiiki ebadde eweze. Yes, ebadde eweze. Bukya twakoma okulabagana wano. Yes. Ne kakano tuzze tubeeko nebyetukubamu torch kwezi ensonga ezigenda mu maaso. Ekigendererwa si kwonoona muntu yenna wabula kuluŋŋamya n'okutereeza nti tugamba ffenna tutambulire mu kkubo ettuufu. Ffenna tetujja kusobola kutambulira mu kkubo ettuufu naye alisiti bwe tubaako n'okuluŋŋamizibwa n'okutegeeramu byonna kituyambako okubeera ku peegi emu oba oli awo n'okutambula nga tuli bumu. Servant Hilary Musiima. Yes. Anti olumu nerabira nendiyita kusiima. Servant Hilary Musiima waali nzikiriza asooka kubuuzeeko. Bane mbeeyanziza nnyo mwenna weekuumidde ku mboozi mu UG. Mwebale okubeera ku mukutu guno buli kiseera. Mwebale ate obutatulekulira kubanga amaanyi gammwe ate ge gabeera agaffe. Oluusi bw'olaba abantu tebafuddeyo tofuna amaanyi gongera kukola kintu naye twebaza Katonda ku lwammwe mwebala okubeerawo era tukkiriza ddala nga Katonda by'anaatuwa nga tukyalina omukka tujja kubaako naffe byetwogere by'okuzimba obulamu bw'abantu mubiri ate ne mwoyo. Yes. Esebo kale katutandikirewo waliwo olutalo olugenda mu maaso. Olutalo luno lwa bigambo wakati w'omusumba Kayanja owa Miracle Center n'omusumba Kiganda nga ye kanisa ye eri wali wansi mu Kisenyi wali awo mu Kiganda zone wasinzira ate y'omusumba Kayanja Miracle Center eri wano erubaga side awo eri kumpi n'akayanja ka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oladi muwenda muteri owokubiri. Kakati omusumba Kayanja yavaayo n'aleeta olukangaga oba n'aleeta ekyapa okwali kukubiddwa layini z'amasimu ngeri gizaali zitambulamu ng'agamba nti Pastor Kiganda ne Pastor Senyonga nti bakolagana n'ab'ebyokwerinda n'abantu abalala okulaba nga bamuteekako ensonga ey'obuli bw'ebisiyaga era nga bakolagana ne poliisi okulaba nga bamunyiga bamuteeka mu katu naye ensonga endala nga bwe yagezezzaako okunnyonnyola. Pastor Kiganda yavuddeyo n'agamba nti nno byayogera bya bulimba era bya butaliimu. N'agamba nti nno nannyonnyola ensonga kino kyajja kitya amasimu okubeera nga beekubira era nga yagamba nti nno waliwo omusajja omumyuka wa chairman musajja musiraamu owa Kiganda ewali church ya Pastor Kiganda omusajja oyo bamukwata ne bamusiba olw'ensonga ezimu ye yasanga abavubuka
abali bakwatiddwa Pastor Kayanja mbikisa mbufunze abali bakwatiddwa Pastor Kayanja n'abasiba ng'abantu abo balangibwa mbu okusalimbira mu kifo kya Pastor Kayanja naye nga bo bagamba mu ensonga yali batutteyo baali bagenze kumusaba sente za bujjanjabi butya nga bagamba nti no baalibwa ebisiyaga kati nga embeera yabwe si nnungi ne bagenda mu kifo basaba obuyambi naye mbo ne bakwatibwa ne baggalibwa kakati okubinyumiza omumyuka wa chairman oyo wa Kiganda zone nti nga banoonya we out okulaba butyo bava mu kkomera bafane n'okuyambibwa kati omumyuka yakubira Pastor Kiganda n'amugamba nti nasibiddwa naye ate olw'ensonga endala eri mu kkomera wano n'agimunyonyola yaba abavubuka kati ye n'agamba nti nno nze obuyambi bwenyiza okubawa sirinnyo saga nnyo okubeera mu bintu ebyo wadde nga nnwanyisa obuli bw'ebisiyaga naye ate nsokuwa ennamba y'omuntu ayinza okubayambako because be babadde balwanirira ennyo eddembe ly'abantu abo okulaba nga bayambibwa omu Pastor Senyonga n'omulala Pastor Male Pastor Sempa yes n'abawa ennamba zaabwe ne boogerezeganya era abaana abamu ne babajjayo ne bateeba okuva mu kkomera abalala ne bongezebwayo kakati yagamba nti nno olwo olukangaga omusumba Kayanja luyaleese nti lwali lukwatagana ku ebyo so sikwogezeganya na poliisi kulaba nga banyigira mu kattu omusumba Kayanja tugenda kukoma wa n'entalo z'abasumba okubeera nga basajja bakatonda abali tugambye nti bannange ceasefire eggwanga libeere mu nteeko tukwataganire wamu tubeere bumu ate nga be bali mu kwesonga mu ngeri bwetyo mu ngeri y'okwerwanyisa kakati okusooka kwa byonna waliwo ebintu nze byentwala nga bikulu okusookera ddala ekigambo kyokka okubeera nti omusumba ayogerwako okuba nti ali ebisiyaga ekyo ne kikolebwa emyaka egisoba mu 20 nga kyogerwa ku musumba y'omu kyo kyennyini kya buswavu kubanga Pawulo bwe yali ng'ayogera ng'aga Timoseewo yali omuvubuka embulakalevu mu Timoseewo ekisooka essula eyokusatu yonna ennyonnyola omuntu yenna ayagala okuba omusumba oba overseer oba omulabi w'ekkanisa oba omukulembeze ebisaanyizo byateekeddwa okuba nabyo naye ekimu ku byo kyenjagadde okuggyayo gwalaba emboozi mu yujja ojja kwesomera yagamba nti omuntu yenna nga n'aba musumba oba overseer yeetaaga okubeera a man of a good reputation omuntu ayina erinnya eddungi mu bantu y'emu ku kisaanyizo omwe mutukuvu ng'akozesa Pawulo kyeyawa kakati nga ze sinnagenda wala ekyo kyokka kinene nnyo kumuweereza era ekyamazima singa bibadde nga mu buweereza obw'enteekateeka ya Bayibuli bwandibadde omuntu afaanana bw'atyo newankubadde ng'ekyogerwa kituufu oba si kituufu yandibadde astepinga down singa tubadde mu nteekateeka ngambye eya Bayibuli kuba Bayibuli eyina enkola yaayo n'amakanisa galina enkola zaaki zaago kubanga buli omu bwogenda okwetegereza amakanisa gaffe nti buli omu yalonda mbi yalaba nti bye bikulu n'atambula n'ebyo naye singa ebadde enteekateeka eya Bayibuli ekyamazima ku bigambo ebyo embeera eno eriwo oba bamuwaayira oba tebamuwaayira mu nteekateeka y'ekkanisa omuweereza oyo aba alina okudda ebbali newayimirawo omuweereza omulala lwaki adda ebbali ekisooka okukuuma erinnya ery'obuweereza ekyokubiri n'abantu abawulira byonna ebawulira newankubadde nga bya bulimba oba bya mazima okwongera okussa obwesigwe mu buweereza obwo kubanga ekyo kiba kiraga nti omuweereza ono singa kizuuka nti bimwogerwako bituufu asobola n'okukangavvulwa kye tutya disipulini mu Bayibuli naye buli ebigenda mu maaso mu mbeera efaanana bw'etyo oba bituufu oba si bituufu ng'omuweereza ayongera kuweereza ng'ayongera kuweereza ate nga obuweereza bwongera kukubaamu bituli oba okitegedde kubanga mu nteekateeka ya Kristo yaleka 9:9 n'anoonya emu eyabula kitegeeza value esinga obunene mu bwakabaka bwa Katonda esibwa nnyo okuba tannakkiriza n'okusinga abakkiriza okusinziira ku lunyiriri olwo nti kati kino kyetuyingiddemu kiringa ekigamba nti kasitani n'abanzikiririzaamu kangende maaso n'obuweereza so nga ate mu nteekateeka ya Katonda kyandibadde nti ekyamazima bwe ntandika okubaako ekyokunenyezebwa
nga kyalwatu Bayibuli era Paulo yawandiika Timoseewo n'amugamba nti oluganda yenna wayonoonanga mu lwatu mumunenyeze mu lwatu. Sigamba nti musumba Kayanja ayonoona, wabula gamba olw'ekiki ekiriwo kati ekigenda mu maaso kyandibadde kyavunaanyizibwa ye okuddako ebbali, obuweereza ne bufuna omuntu abutwala mu maaso, okunoonyiza ne kugenda mu maaso, then amazima ne gazuuka oluvannyuma obanga ddala bituufu obanga si bituufu. Bw'amala okuzuuka nti si bituufu n'alyoka azzibwa mu bitiibwa. Ako nno kabonero ka bukkakkamu na buteefu. Ekyo nakyogerako okwo ne kupasa Bujingo we bamukuba amasasi. Dairembe yajjawo yalina okustepinga ebbali mu nteekateeka ya Bayibuli yenkugamba etali ya ddiini ffe bwe tutambulira kuba abasika tukozesa omanyi religion is all about okola byo byakatonda na byagadde tutambula n'ebyo. Bodde ebbali mu mbeera efaanana bw'etyo oba ebyogera bituufu oba si bituufu kyanguyira nnyo bw'okomawo nga bizudde nti si bituufu oddira mu maanyi era abantu bangi bassa obwesige mu buweereza obwo kubanga bategeera nti si bwa muntu wabula it is a system oba tolinako bbala lyonna. Exactly. Naye bw'okangazira n'olemerako kireetera abantu okulowooza nti oba oli awo oyagala buyinza obeeko by'ozibiikiriza. Mu nteekateeka ya Bayibuli osoma Ebikola by'Abatume Sula 15 Pawulo alina enjiri gyalinga abuulira gezaako okuwa abantu ekyokulabirako. Abayigirizwa ne bamuyita Yerusaalemi gwe bayita Yakobo muganda wa Yesu kuba mu biseera ebyo yali akulembera ekkanisa, ne ba Petero ne bayita Pawulo nga w'amaanyi nnyo atandisa amakanisa akoze ebyamagero azuukizza abafu ne bamuyita Yerusaalemi. Era Ebikola by'Abatume 15 yaga nti Pawulo n'ajja n'abeera accountable ne bamubuuza ku byabuulira. Pawulo n'annyonnyola. Pawulo yalina leadership mu maanyi gonna ge yalina n'obuyinza bwe yalina leadership. Kati problemu y'obulokole mwempangaalira kye tulaakinga nti omusumba asobola okukola kyayagadde wakyagalidde mu ngeri gyakyagadde nga teriyo ayinza kugamba nti sooka ojje wano obeera accountable ku kintu ekyo kyokola kubanga ekkanisa ya Yesu. Ekkanisa ya Yesu eva ebaddenga n'obukulembeze obunywevu era okumanya obeera bunywevu obutassana kitiibwa mu anointing gy'olina na bitiibwa by'olina na bwagazi bw'olina wabula ebussa ekitiibwa mu kigambo kya Katonda nga bwe kyogera. Kakati ffe obuzibu bwaffe nti ekkanisa zaffe teziri accountable. Ekkanisa Pastor Kayanja ne muyandula nti bw'astepinga out tewali waddawo bwabaawo obukulembeze bwo buteekawo ne bugawo oluganda gundi ogira otambuza obuweereza obwo nga bwe twetegereza oluganda ono lwaki ebigambo ebifaanana bwe biti tulongoose bulungi erinnya lyo tukukomyewo mu maanyi ag'ekitalo ng'ensi etegeredde ddala ekisooka one you have immunity oyina obukkakkamu oba okitegedde obulaga nti bwe kibanga temussa ndimu ebituli kati bwe mulowooza kanzire ebbali ntereze ensonga zange nkomewo nga buli omu ategedde ddala ndi w'amazima. Naye olw'okuba nti enkola zaffe era ngenda ngamba abantu everywhere I go nyongera okakasiza ddala nti ekkanisa zaffe ezisinga ez'abalokole bizinesi z'abantu. These are businesses ng'omuntu waggulawo edduuka nti kyonna kyatundiramu yamanyi tebikwatako fa naawe ku mudaala ago ekintu eky'obulabe ennyo. Nabagamba nga tutandika omwaka guno nti guno omwaka 2024 divine order. Omanyi nnya mu Hebrew etegeeza divine order enteekateeka ya Katonda nnya. Era ffe tulaba nnya tutegeera nti enteekateeka ya Katonda. Bwebanga divine order Katonda agenda kukyusa ebintu bingi nagambye n'abantu ku platform munade ne bannabyabufuzi Katonda agenda kukyusa ebintu bingi to put them in order mu byeddiini mu byobufuzi na buli wonna era ogenda ate ensi yonna ogenda kubanga olaba changes mu bukulembeze ne bannayuganda bannabyabufuzi ogenda kulabikira kutandika they are going to die, they are going to be in prison, they are going to get attacks bannabyabufuzi. So kubanga divine order Katonda alina okuteeka ebintu kuba eyo namba ye tagenda kulinda namba ddala bwetuuka mu yiye awo yafugawo. So kyenjagala okugamba kyekiriwa nti ekyo kyokka kyakusaalirwa okuba nti tulina newankubadde tuli bakulembeze naye nga tulina bukulembeze obuyinza okuyamba kubanga bw'oba oyogera ku Pastor Kayanja oyogera ku mubiri gwa Kristo. This is a body of Christ. Bw'oba oyogera ku Pastor Bujingo oyogera ku mubiri gwa Kristo. Yenna gwe oyogerako nga muweereza oyogera ku mubiri gwa Kristo. Naye omubiri gwa Kristo ogutaliiko obukulembeze gunaabeerawo gutya nga buli omu akola byakola atya byayagala. Nga nzizeeko on your question kitulekawa
ekisooka olunyiri lugenda kutuukirira oli mu Matayo 24 Yesu bwe yagamba nti okwagala kw'abasinga obungi kuliwola mu biseera eby'enkomera abantu abasinga obungi bagenda kukyawa ekkanisa abantu abasinga obungi bagenda kukyawa ekkanisa reason being ng'ategeera ddala bulungi nti omusumba bw'akusobya tolina gy'oloopa ekyo kyona nakisayiningako n'amanya kati nga biriga byabufuzi nga bonala nti minisita wamulabye yakoonye omwana nti nga bwolaba nti mu ekereziya tewabawo kwemulugunya kwonna ku musosodooti nti waliwo obukulembeze kakati obuzibu obulokole twatandikira nnyo mu ngeri y'obutamanya ignorance mukama yampise nawulidde eddoboozi naloose nakoze biki mu ddiini ze twavaamu ne tutatwala birungi byaliyo eddiini ezisinga kyezitusinza obulokole buno nti omuprotestant bwe yava mu bukatuliki yajja n'ebirungi yala mu bukatuliki era ne yeenyweza n'okutuuka olwaleero n'omupresbyterian bwe yalaba ebirungi ebyali mu protestant najja nabyo n'abinyweza kyova n'olwaleero akyayimiridde n'omu Seventh Day n'abalala bwe batyo kakati kikyengezaako kugamba nti ffe kye twakola twalema okussa ekitiibwa mu bintu ebyali ebirungi mu bajjajjaffe kakati bwe buzibu bw'olabye nti olwaleero omwana bw'aloopa bwe kiba nga kituufu ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera oba okitegedde nga tannaba nakuwulirizibwa nnyo bulungi nsonga gy'annyonnyola kubanga kino kikulaga okusinziira ku basumba nga bannyonnyola kiraga nti waliwo omukono omuwanvu ogwinfluensinga ebintu bino butavaayo mu bulambulukufu bwabyo gwe bayita order above kubanga bw'ola pasa Ssennyonga nga nnyonnyola munyo mukyannyonnyola very confident bw'ola pasa Kiganda ate ng'olaba boogera balekayo nagga nti tulina ebintu bye tutwogera naye bwe tunaabyogera wano olaba balina bye balekayo era yatiisizatiisiza nagamba nti bwe banaamulemerako nnyo ne bu vidiyo n'amaloboozi ajja kubijjayo bye yafuna okuva ku bavubuka abo kati era ekyamazima agatakaawa nga Pawulo bwe yali akawuntebwa ku njiri gye yali abuulira kiba kya bulokole ddala Pastor Kayanja bw'avaayo n'aclarifyinga mu ngeri esingako obulungi in a better way. Ekisooka mu Bwakabaka bwa Katonda tetulina personal opinion. Kino njagala abaweereza munna mukitegere n'abasuubira okubeera abaweereza. Nze bw'ombuuza my position ku homosexuality nze Hirale leero siina personal opinion. Siina ndowooza yange nga nze. Kubanga olwedde Katonda olw'okuba tayagala personal opinion zaffe mu Bwakabaka bwe yatuwa constitution ye Bible. Buli kyeyogerako tetugattako tetwongerako olwo lunyiriri. Bw'ombuuza oyogera ki ku bisiyaga nga ngenda mu lubereberye nti lubereberye ki ekyabaawo nti anti yazikiriza omulembe mulamba emu ku nsonga gyawe enkulu ennyo kyali kigambo kino. Bw'oba oganye nga ngenda mu Baluumi essuula esooka nti agamba atya nti kubanga abo abasiyazi n'abakola biki tebalaba Bakabaka bwa Katonda. Eyo si personal opinion. Ekyo tekiri kuwunze kye ngamba. Kiri mu constitution y'ensi yonna ate nange gye ngamba nti gyempereza Bible. Exactly. Kakati kino kiri very simple. Pastor Kayanja, come out. Don't give your personal opinion. Gamba bannange. Nze mpereza Katonda era constitution yaffe tufuga ey'eggulu eriweeti. Eyina ennyiriri ensoma mu 7 nga zigaana ebisiyaga. N'olw'ensonga eyo nga nze omuweereza w'Obwakabaka obwo nange njagala kubategeeza sikkaanya nabyo siwagira era n'ababikola bakola kikyamu nnyo. As a minister sigamba nti abakakkanyiziddwa wabula eyo humility obuteefu obukakkamu obuweereza obuntu bulamu kubanga ate ekizibu kino kinvolovizeemu ab'amawanga bwe kibanga kya kanisa ekyo nno oyinza n'okusigala ng'oga nti sijja bafaako naye kati mulimu n'ab'amawanga abakweshoninga abagamba nti obanga ddala waliwo ekituufu lwaki tebavaayo. Pawulo agamba nti ffe tulina kye tukola kulwanyisa mazima gaziyiza wabula tukola buli kisoboka amazima okulabika. Pawulo ayigiriza abaweereza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku upliftinga the glory of the truth of God. Kakati n'olw'ensonga eyo nja kumaliza nga nti kyabwenkanya era kyamazima Pastor Kayanja okwadressinga eggwanga lino saabalokole okwadressinga eggwanga lino. Ekisooka aliwe position ye. Ekyokubiri tusaba ne gavumenti ya Uganda abaana bali bawulirizibwe
bwe babanga ddala balimba basasulire ekibonerezo ky'okuba nti balimba mu bwenkanya ate kubanga Pastor Ssenyonga yagenda yali ready okuwa evidence ne police yagiwaayo ekitegeeza copies bazikola batya bazirina omusango guno nga bwe gufuuse nti kati gwanga lyonna nga Uganda ate nga gwinvolvinga ku musajja wa Katonda kubanga atejjukira n'omukulembeze w'eggwanga era yakamaliza okuteekako omukono gye buvuddeko definitely ate worst of all kinvolvinga omusajja wa Mukama ow'amaanyi kitaffe azimbye obuweereza obungi akoze omulimu omunene I think kya buvunaanyizibwa kya mazima nnyo okuvayo nga one of the fathers of the land spiritual fathers of the land na clarifying nga mu ngeri esingako obulungi without fear of favor ate nga tekiriimu naga nti Ssenyonga Kiganda oba gundi as a spiritual father of the land njagala clarifying ku nsonga eno ebyogera si bituufu siwagirangako era sikkanya na mbeera efaanana etya bwetyo obwo bwe bulokole kubanga Pawulo ku maanyi ge yalina yeeyogerako bulungi nanga nti nze ne mbayigirizwa bonna newankubadde nze yasembayo obuto naye teri yakola mulimu kwenkananze teri abonaabonedde ekkanisa ya Kristo nga nze nga Pawulo yayogera obukakafu teyali teyeewaana yawandiika n'ebitabo mu Bayibuli ebisukka mu bitabo ebiwere 13 endagaano empya yonna kumpi halfway ya Pawulo naye bwe baamuyita okubaako kyakawuntingira ffu Pawulo yasobola okutambula olugendo n'agenda e Yerusaalemi nze ndowooza nti kyabuvunaanyizibwa ate bassebo ne bannyabo njagala bategeeza tuswala kale oba ffe tetuswala nga tuswaza buswaza Yesu aswala Katonda asuubira ffe okubeera ne standard ey'enjawulo Pawulo yagamba manyi Pawulo mwagala nnyo yakolanga statement enkulu Pawulo yagamba nti imitate me as I imitate Christ bw'osoma Bakoliiso ekyokubiri essula 10 olunnyo olusooka yaga nti muntunuulire fact ekisooka muntunuulire nga bwe ntula Kristo such a statement ng'ali very sure nti ne bw'osanga mu nzikiza ne bw'osanga mu kitangaala bwe mungoberere Kristo sooka omuzza ebbali gwe tunuulira nze nga bw'otunuulira Kristo nganze bwe ntula Kristo gwe kankubeerere Kristo nze tunuulire Kristo wagwe okyali muto tatuuka kutegeera byayogera katunuulire obulamu bwange my lifestyle yatuuka okwogera mu Bakoliiso essula y'okuna n'aga nti mbabuulira mmwe teriyo mwana wa muntu alina kyannenya ate nange kennyini mu conscience yange sina kunenyezebwa kati ekyo Pawulo kye yayogera wano omusumba omu n'akyogera bano ba assistant pastor ayitasula okitegedde amugoberawo okitegedde kati standard Katonda standard gyayogera ey'obulokole it is too big it is too big ntera ngamba abantu nti Katonda bwe yateeka Adamu mu Edeni ekigambo ky'Oluhibru ba theologians bajja kuyamba ensi yaffe kyakozesa nti n'ateeka Adamu mu Edeni ekigambo kitegeeza nti he planted naye yamusimba mu Edeni ekitegeeza nti n'Adamu yali kimera nga ovakado ng'omuyembe nga amapaapaali mu nnimiro ya Edeni naye yali kimera ekyenjawulo ekyali kyawula Adamu nti ye ebibala byabalanga bya ggulu bino byabalanga ebibalanga bya ku nsi bya ttaka amaanyi gaabyo okubala ebibala gaavanga mu ttaka Adamu okubala ebibala byavanga mu ggulu Bagalatiya 5 kyaga nti ebibala eby'omwoyo Adamu yali kimera naye nga ye glory ye evira ddala ku source ebimera ebirala byonna birabe Katonda kyasimbye oba omuntu bw'abanga alina enkolagana ne Katonda amutaddeko ekitiibwa kye ekifaananyi kye n'engerize ate abala bibala bya kikula ki naye tunuulira tudde golowooza bapasita bangi nnyo nga ddala abaza ebibala by'eggulu oba abaza ebyansi abasinga bali mu byansi okitegedde kwegamba nga toyinza gamba nti omusajja ono kiki what about this man what about this woman bw'ataleka mukazi we n'awasa mulala atwala bba wa munne bw'atwala bba wa munne yakutendiga agoba bantu ku ttaka yakutendiga yafeze n'olaba nti the grow ekifaananyi Katonda kyatuwadde I'm telling you Pawulo agamba we have a highest calling era nze bwe ndaba ebintu bino kitegeeza butegeeza omutawaana oguli mu bantu bagaana okuyiga bateekeddwa okuyiga tetwandibadde mu ntalo za musumba akola kino akola kiri Pawulo yagamba nti waliwo n'ebintu ebiteesaana na kuyigulirwa mu kkanisa even a mention of it
nga tebetegana kuwulirizibwa kwagamba nga omuntu yeewunyalaga nti ogambye otya what are you say kwaga nga ne bwokyogera bwogezi tujjayo amaanyi gonna n'okunoonyereza kwonna tukakase how can you say such a thing on a man of God yes kwaga nga tetumuziyiza kuziyiza tujja amaanyi gonna tugati tukuwadde platform yogera amazima gonna nga bwogogera ekyo Yesu kye yakola bwe bamutwala ewa Pilate n'agati baleeta obujulizi nze wendi siina muntu yenna gwe ngenda kuziyiza yogera nga bw'okola ki twamulaba ng'agagera kumenya yeekaalu twamulaba ng'agamba ndi mwana kana twamulaba Piraato n'afundikira kyokka Piraato ayogera ebyo wansi omanyiye Katonda ayagala nnyo okumejalinga standard y'ekkanisa ye ng'akozesa batakkiriza kubanga abatakkiriza bamanyi abakkiriza kye balina okuba kyova olaba ayagala nnyo ensi kyetwogerako kikola ky'amaanyi nnyo okutegeeza bwe tufaanana kubanga abantu b'ensi batunnyonnyola okusinziira ku ki kiteekeddwa okubeerawo kakati olwaleero bwebanga n'ensi eri mu kubuusabuusa obanga ddala pasita ali ebisiyaga oba tabirya ng'ensi eri mu kubuusabuusa obanga ddala pasita yatta omuntu oba teyamutta ng'ensi eri mu kubuusabuusa obanga which kind of life is this kwegamba mulokola eki era abatwagala bakkiriza eki oba onfuna bulungi bw'obanga omuntu basobola okuloopa Bill Clinton Schwarzenegger ne bamuteeka mu kooti wakati ng'ensi yonna eraba Mark Zuckerberg juzi bamutadde mu kooti bilioneya naye najja mu kooti ne bamusoyaasoya ne yeetondera abanaga bannange mbeetondera bwe gibanga emikutu gyange gina bwe gikosezza omugaggafuge obuteefu obwo that humility lwaki obuteefu obwo tebulabikira mu basumba oba okitegedde ekyokubiri why lwaki ensonga endiri ku muntu y'omu buli mwaka oba alina abamulwanyisa omanyi basobola okubeerawo abantu nga bakulwanyisa naye nga bakulwanyisiza mu kito balowooza nti no bayinza okukuwangulira nze nagamba abantu era nkiddamu nakola statement yange nenga nti obulimba tebusobola kuwangula mazima tebusobola bw'olabanga obulimba buwangudde amazima omanya ne gobadde ogamba si mazima bw'olaba owanguddwa obulimba ng'obulimba bukuwangudde kitegeeza obadde mulimba naawe obadde olimba obulimba tebusobola enewe yakuwangula mazima bukwekonako bwe buti bugwa bugwi naye bw'olaba obulimba bukusudde kitegeeza naye wali olimba tewali mazima so nze ndowooza nti for the good of this nation olw'obulungi bw'eggwanga lino olw'obulungi lwaki twagala omusajja ali ku musaalaba lwaki mwagala abantu abatamanyi nnyo Katonda batusinga obutuukirivu omusajja ali ku musaalaba yakkiriza n'agaa Yesu n'amugamba nti nze sina ke nali nkoze yamugamba nti nze ndi mubbi maze ebbanga nga nziba naye gwe oli musajja mutuukirivu onzijukiranga that humility lwaki what is wrong with me coming out ne ngamba bannange ekyamazima nti ensonga zino zoogerwa njagala kwadresinga bannayuganda ensi yonna basobola okuwa kamera n'oyogera ng'ensi yonna eraba naye kenyini azirina ezimala era n'oga nti banne mbasaba nti abaana abo bawulirizibwe njabaleeta obukakafu bwabwe nga ddala kye banyonnyola kituufu ku nze bwe gunaabanga ddala gunsinga siina buzibu bwonna nga pasita Kayanja annyonnyola eggwanga yes why kizibu ki kubanga at the end of the day ensi efa okitegedde ensi efa kwegamba ekitiibwa kikifaafagana okuggwawo ekkanisa efa oba okitegedde naffe abatamajjukira abantu bawulira oluvuuvuumu naye amazima gakage gayinza okusirisa oluvuuvuumu kati waliwo abantu abibula obulizi naga nti sijja kutwala mwana wange eyo ndula ebisiyaga sijja kutwalayo mwana wange eyo yensonga lwaki Katonda afaayo nnyo n'agamba nti omuweereza alina okubanga muntu ataliiko kyakunenyezebwa kubanga bulobako ekyokunenyezebwa siga nti basobola kukuwaayira basobola okukuwaayira wabula prove beyond reasonable doubt nti ekyamazima omusajja ono gayogera ge mazima lwaki twandibadde wano nga tudisikasinga ku paso bakyayogera kituufu oba si kituufu ng'ate alina omumwa nalabyeko mukyala we alumbya abasumba abalala mwensi kibiki tetuyinza kudda ku mwetu why should your wife speak
lwaki nga gwe babyogerako wooli okitegedde lwaki ekyokubiri era nze kambabulireko obutayiga bwe buleese ekizibu mu bayibuli nade ku platform eunenga nti mu bayibuli mulimu etteeka Katonda lyawa ng'aga nti nze n'avanti wange n'atusanga nga tulwana naawe nga tulwana tategedde bye tulwanya n'ayingira mu lutalo olwo by accident n'akukwata ku busajja bamutemeko omukono that is a law singa akwata ati nanyiga ati namimyu nga tagenderedde natamimyudde by accident omukono gwonna ne gukwata ku ggwe si kunze omusajja omukono guvaako this is how sensitive Katonda glory gyawo omusajja kati wekigendo era kivula nze nina obulumi about the church kubanga nata ignorance kati how dare you abasajja batudde they are discussing issues and you bring your wife to talk about these lwaki ayogera ku bino because these are men they have a glory that omukazi kyatayinza kufuna ne bwabeera bw'amaanyi atya okitegedde so bino byetaaga bwetaazi omusajja Ssenyonga yagenda nti nedda nze namuwandiikira ebbaluwa ne mugajje tutuule nina n'abajulizi abalabe nawe ebbaluwa yemu abantu bameka basatu ne mugamba londa ekifo kyawulanga ali comfortable kotolaba nti twetaaga obwanjulu kufa obusinga wano bwe tubanga ddala tuli balokole bwe tubanga ddala tunakyusa ensi eno for Christ kubanga nalabakawo Pastor Ssenyonga awo era namwewuunya nnyo namulabako waliwo olwomulu yavaayo ogumako gwe oguwedde bwe mba serabidde nnyo omako gwe oguwedde nga ludda togumalako yavaayo n'agamba nti no abasumba twetaaga kyekiseera twetaaga okubeera obumu tubeere ekintu kimu bino byonna byonna bikaayana n'okwevuma byonna byonna biggwewo era kino ekyo kyanatula wasene nebuuza ne ŋŋamba ti Pastor Ssenyonga okuvayo n'okwogera kino ddala ki ekiri emabega waakyo kati bw'ogambye nti nno nti yannyonnyodde nagaa nti yawandiika ebbaluwa nagaa nti basumba bannange mujje tulabe ensonga eno tugigonjoola eggwe kitegeeza nti waliwo obwetaavu obw'okutuula awamu okukanya okubeera ekimu weebuli naye buyinza obutasoboka lwa nsonga nti nga bwe gambye nti ekkanisa ezimu business yes kati ate yo bayibuli terina respect for church bayibuli tesa kitiibwa mu kkanisa Bible tessa kitiibwa mu kkanisa buli bwakabaka ekkanisa kitundu butundu ku bwakabaka bwa Katonda somero okitegedde naye waliyo effumbiro waliyo ekitanda waliyo biki koga ekkanisa si yakabi mu bwakabaka bwa Katonda kuba nakyo kitundu butundu ku bwakabaka kakati gwe bw'oyimusa ekkanisa eno olowooza nti ye Katonda oba olimbye ekkanisa ekeera ekyanga eyo teriiwo ng'ensi egenda mu maaso bulungi nnyo era nnyingi ezivuddewo Jimmy Swaggart yali musajja w'amaanyi mu Amerika myaka gya 1900 nga 80 nga 283 nga w'amaanyi nina pasita wange alina kyaki yagizimba nnene nnyo naye abantu ababeeramu abantu 2 3 4 ne bwe b'amaanyi Jimmy Swaggart gwe gamba mu Amerika yali alina abantu basoba 10,000 ne bamukwata katambi nga yali alaba ebifaananyi by'obuseegu nga musajja muweereza w'amaanyi n'avaayo nakkiriza naga nti ekituufu bannange mu nsonyiwe nali ndaba akatambi k'obuseegu era singa yabisaba balimuza ti olaba pono abantu 5,000 ne badduka mu kkanisa abantu 5,000 ati honesty waliwo abantu 5,000 badduka mu kkanisa lwakukkiriza oba bano batya okukkiriza nga batya abagoberezi babwe okudduka gwe balumiriza nga ate agamba waayi anti kati ekibi kirina omutawaana ekibi gy'oko mu kibikka kigenge kisima gy'oko mu kibikka ogolowooza nti obikka naye eri wansi kiba kisima kati bwe kituuka okuvaayo bwe kiti oba tokyasobola kudda it is beyond recovery kiba kisensedde kyekizibu kyekibi kyobola nti ekibi kyetaaga Katonda aga nti confess kyogerere oboge nti amazima saagala muntu ale wala era Yesu yagamba nti bw'obeeranga n'omuntu akuwalana nti ng'alina kyakutte nakyo omusango nga mutuufu kanja naye nga temunnatuuka mu kkooti nga Mpuga bwe yakkiriza mu lukiiko lwa Nuupu nti yafuna obukadde 5 kateebereza Mpuga is a politician not even a pastor asobola okuvaayo n'akonsenti nga n'akozesa humility n'akkakkana wadde yaganye okulekulira bamugambye lekulira naye afulumiza ekiwandiiko leero naga nti talina gy'alaga nze politician sina kye mugamba kubanga politics
politics asinga obungi mu nsi zaffe eza Africa alereddwa mu bunnanfuusi na kwefuula. Simon Roko ajja bitunyonnyola ebyampuuga. Kati abo bonze si bannenya munnange kubanga bo batambulira mu mbeera ya kwefuula. Values politics waffe talina nnyo values. Politician tona kyomubanja. Enkyaka era enkya nga olamawo nga ne opposition ekyanadde eri. Without any good reason hagati zinakyusi. Era obulamu ne bugenda muki. Era bose okukyanaga nti nze mbivuddemu ebintu byamwe byagala nze nali nekolera ssente zange nga omugenzi Katolubwamu yabagamba nti nze munsindikeyo ngende ndiyeko era naalya bwe yagira banaga nti baneke kati nze ndidde nzikuse kakati munsindikeyo ngende ndeete kati tulye ffembi ne bagamba nti asebo tojja kati nze ye politics saagala nnyo muyingira mu kubanga mali bulungi ndi police asinga obungi. It is politics without values. Taina nsa. It is all about muntu kufuna sente mu nsawo ye abeze family yagala bulungi. Naye bwe nzija ku church eteekwa okuba ne values. Eteekwa okuba n'embeera okukaabirira abakristo be yafiirira. Paulo yagamba nti bwe kibanga kyenkola kyesitaza omwana omuto kandeko okukikola. Lwaki nzito oyo Kristo gwe yafiirira lwaki kyenjagala. Kakati nze okwegayirira kwange kuli nti ensonga eno esoboka okuggwa. Ekisooka wabeerewo obukkakkamu oba okitegedde. Ate oluusi oba oliawo n'abagamba Pastor Kayanja ensonga ezimu oba oliawo bazoogera bubi nga mu ngeri omanyi waliwo n'okuba nti kyogera kituufu naye ng'okyogedde buki bubi. Ekyo nakyo ndowooza n'engeri bw'ebanga weeri naye tereezebwe baadressinga omuntu nga baadressinga the man of God okitegedde. Wabula ate naye bannange kyetaagisa kuba this is a national issue. Nsonga efuuse ya nsi yonna oba okitegedde. Kyokka ovudde ku nsi yonna it is the church at stake. Kati ekkanisa kubanga gwe bw'oyogera gwe bw'onaatandika ekkanisa ekyotera nga bagamba abalokole muli ebisiyaga. Okitegedde. Naye ng'ekigambo ne gwe bakyogerako Pastor Kayanja oba oliawo si kituufu. Okitegedde. Naye kati kizingiramu abalokole bonna. That's why tuvaayo ffenna buli omu ku kyasobola okwogera. Alabenga kitereezebwa exactly kuba tumanyi bulungi nti consequences zigenda kwetikka bulokole bwonna nti bwe muti mukola mutya bwe mukola. N'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti for the matter of spirituality era ne maturity ne reason and substance kyandibadde kyavunaanyizibwa ensonga eno Pastor Kayanja yennyini yasobola okugimala. Wabula ku luno ng'efuuse public kati kakyogere nga spiritual father of the land agambe ensonga eri A, B, C, D. Era nze kennyini mpagira nese kuwagira okunoonyeza kugende mu maaso bwe kibanga ddala nze abaana bagamba nti nna kye nakola then ekintu kikole kitya kigwe. That is very simple. Okay, kale ensonga nga tugitadde ku mabbali tugende ku nsonga endala ey'okubiri. Honorable Betty Nambooze nga ali ku mukutu gwa TV gye bayita NBS TV ku programu yayo gye bayita Barometer. Yes, yavaayo nannyonnyola amangu ddala embeera eyo nga yakabeerawo ey'okukuba ey'okugezako okukuba omusumba Aloysius amasasi. Yavaayo nannyonnyola ku ebyo ye nga bw'alaba n'akola analysis ye nannyonnyola era mu kukyunzikira wamu n'agamba nti nno oba oliawo birimu ebituli tebitegereka bulungi nnyo. Era mukadde ako omusumba losaba kuba ndoza yali mulwadde n'ekika ne byalimu awo embeera etali nnungi nnyo yasirika twali kyeyanyega naye wiiki eno yavuddeyo n'alaga obutali bumativu eri omukyala Betty Nambooze n'agamba nti alekerawo okwogera by'atamanyi because naye era bwe bamulumba naye era ebyo bye tebyategereka bulungi because ndozijukira bulungi mukyala Betty Nambooze bwe bamulumba ewaka olwo abazigwa bagenda bayingira mu nju ne baagala okubakolako obulabe baawe n'alwana nnyo okulaba nga abatemu abo tebatuusako obulabe ne biggwa bulungi nnyo. Naye nga yavuddega nti nno naawe wannyonnyola bye tutategeera lwaki ovaayo okunkomerera era bingi byayogedde saidi awo abamu bagana okugamba nti yakozesezaamu ku lulimi otali lulungi. Kaakati okusooka kwa byonna bannange nsaba Katonda anyambe ebintu ebimu byenjogera bitegerekeke mulembe gwange kubanga oluusi oyinza okwogera ebintu ne bitegereka mulembe mulala ogwo ne bitakola makulu nga balabanga ggwe atalina kiri awo nnyo kyamaanyi kyogamba.
Kati ku nsonga eyo nze nno sirowooza, by the way kankubuleko, nze ndi musajja akoseza ku media za Pastor Bujingo nga mpeereza enjiri, sifunaako mukisa kunyumya naye one on one, but okusinziira ku bantu mikwano gyange bennayo biki, omanyi abantu abeetolodde omuntu bakutegeeza nnyo omuntu bwafaanana. Nalabanga musajja si mubi, nakubadde nze sifunanga mukisa personal kunyumya naye, nalanga si musajja mubi. Ekyo nga mmaze okukyogera, ate nno musajja mugezi. Kakati ate wenina ennaku kwe kuba nti waliwo ebintu ebimu byakola ne nga nti Pastor Bujingo ate kati kino ate kyakuyiseewa. Kwe kugamba sisobola kukozesa katuuti kuddamu Nambooze kyeyayogera. That is not a good place for me. Ku katuuti si kifo kituufu ekyo. Omanyi kankutegezeeko olw'okuba nti twerabira obukulu obwa ki ekyatuyisa. Omuntu yenna bw'agaa nti musumba ayimiridde wakati w'obulamu n'okufa kw'abantu abamuwuliriza. Ekyo kyabawoko mu ndagaano enkadde Alooni bwe yatangirira ng'abantu bali mu kufa, Musa n'agamba Alooni genda oyimirire wakati w'abalamu n'abafu. Waliwo omuntu eyazzaawo nga yeetaaga ekigambo ekivudde ku nnamulondo ya Katonda, otherwise bwe kitaba ekyo agenda kwetuga, oba agenda kutema omukazi oba agenda kutta omwana. Ng'ekimuleesa awo agaye kati guno omukisa gwokka gwe mpadde Katonda kampule leero, oba alina kyagerera obulamu bwange ekyamakulu ekyo tekiriiwo ngende neetuge. Kyava asanga katuuti nga kuliko Nambooze atamukwatanga naku, oba oliawo n'omumanya tamumanyi, ne mu byamujja ewaka Nambooze tannamulowooza nako nti ayinza n'omusanga mu kkanisa. Kubanga ekkanisa, the setup of the church, eyo consecrated place, kifo kitukuvu ekiteekeddwawo abaana ba Katonda okwezzaamu amaanyi n'okwambazibwa amaanyi bagende beŋŋanga ensi mu nnaku za wiiki ezisigadde. Era mulimu abazze nga mu ttanka amafuta nga gayuuga buyuuzi bwe gatti ng'ettanka enatera okukalira. Si mu nsi muno mwokka naye ne mulamu obutaggwawo bw'emirembe n'emirembe. Kyava ajja Katonda n'asangawo opinion ya Nambooze, moreover an opinion, era ne tugyogerako ebbanga ddene paka service neggwa. Pastor Bujingo ekyo si kya mazima, si kya bwesigwa, si kya bulokole. It is not of a Christian, si kya bulokole. Tosizza kitiibwa mu muwendo gw'abantu bazze kutuula awo. Era weerabidde n'okwerabira kiddala ekyabaleese okusisinkana Katonda. Nga bw'olaba Yesu baleeta omukazi gwe bali bagenda okukuba amanya nga bagenda kumutta, ne bamugamba kati tubuulire ky'ogamba. Kateebereza mu kaseera ako Yesu kyavaaga nti nze nanzaala ye Yusufu ng'oli bagenda mukuba mayinja. We are asking your opinion. This is about life and death. Tumulese wuno abadde mu bw'amalaaja. Ky'ovoga nti bwe nali Galiraaya nasangayo omusajja yatuliisa emmere ssebo, musajja oyo. So nno nnako n'omusajja yanyiiza namusanga Nazaaleesi eyo, naye oyo musiru simanyi kyaliko. Kuba this is the problem we are having. Nti ekyamazima nga sinnagenda wala, si kya bulokole, si kya bukristaayo, si kya kussa kitiibwa mu mulimu Katonda gwe yakuwa, okuddira ekituuti waakuwadde eddoboozi akuwadde n'obulamu, abantu ba Katonda bagasibwe, gwe n'okikozesa okuddamu. Moreover omuntu munnaggwanga oba onfuna opinion gye yayogera, kyokka nga ate ali entitled ku opinion ye. Ekisooka Nambooze byeyogere baali bakuba Bujingo amasasi waliyo nno, ani aliyo Bujingo. Kati katwagala okumanya Bujingo ne Nambooze tuwulirizaani. Ekisooka gwobeera n'obusobozi credentials ezimala okusooka okutunnyonnyola kuba gwe wakola otya gwe waliyo. Bw'abanga Nambooze omanyi Yesu, amaanyi ga Yesu gonna bintu ebimu tetwabimuyigirako. Yesu yali musajja amanyi okuyigira walinga ebintu nnyo era si mirundi mingi. Era oyinza okunoonya olunyiri Yesu ng'ayinvolvinga mbatakkiriza nga bali fyutinga obuweereza bwe ng'abakakasa. Yakozesa nkola egamba nti nno ebitali bya makulu sibiwa makulu.
sibiwa makulu bwe omusajja omwe omugezi yaga nti amazima mpologoma gwe gate buti gajja kwerwanira tibagalwanira kakati problem eri wano nti ate ogalwanira olwana entalo zo the risk of us fa abazze okulya katonda kyagamba awonze we nina obulumi nga servant eri abakkiriza bola babazaawo balina ate ne katonda alina kyeyateeseteesa olunaku olusande eyo kunnamulondo ogamba abantu bano nga ye katonda amanyi emitima gyabwe kakati kyeva basanga ekintu ekiri out of space in fact Paulo agamba nti temwogeranga bintu biri out of place waliwo ebintu ebimu kati Namboozi opinion ye ate si ye keyawa bw'obanga pastor Bujingo tonoonya relevance nze Namboozi nkuddiramu why should I omanyi ekizibu kyendabye nti omulembe guno omanyi nakyo kankyogere bwe twali mu Edeni mu Adamu yali mu Edeni bwe yamala okugwa Bayibuli ega nti bwe yagwa yalaba nga ali bwerere ne mukyala we era ekyeddako ne beetungira amalagala baanoga ebikoola beetungire babikko obwerere bwabwe ng'obuswavu bubajjudde omuntu bw'abeera bwerere yeetungira amalagala era abasumba abasinga obungi kati mbalaba nga batunga amalagala okubikka obuswavu bwabwe obwerere bwabwe their emptiness omuntu yenna aliko amaanyi ga Katonda aba mu kutambuza kigambo kya Katonda talina na budde bwammwe gwe byonna byoyogera si gwe wantuma si gwe wampa omulimu guno kano nampadde bano abatudde wano kankozesa omukisa guno mbagase nga nkyalina obulamu kubanga enkya siriiwo okusinga ne mmala ebiseera nga nziramu Namboozi ne bwe naamuddamu tagenda kulokoka ekisooka nsooka ne nebuuza relevance y'okuddamu Namboozi eriki bwe mbanga Bujingo si anoonya relevance of all people abayogera lwaki Namboozi kuba bayogera bangi lwaki Namboozi gwe baddamu era Namboozi ajjawo amaanyi okutuuka okwetikka Namboozi atuuke ne katuti ka Canaan land ettaka lya Katonda because this is the kingdom buno bwakabaka era ettaka si lya Bujingo lya bwakabaka bwa Katonda era Katonda Bayibuli ega nti asitulira kakkanya enkyamugoba nassaawo omulala kuba si kikyo okumanya si kikyo tetusobola kuziikana Canaan ne tumuzinga ne tukuteekamu you are just there to demonstrate okulaga abantu okwagala ku ekisa kye n'okufaayo kw'abalinako n'omuwendo gw'obulamu bwe balina olw'okutuukiza ekigendo lwaki Katonda yensonga lwaki oliawo toliawo okulwana personal wars. This is what the problem is. Tetuli mu kulwana ntalo zaabuntu kino tekiri ku ggwe kiri ku buvunaanyizibwa Katonda bw'akoze atya bw'akuwadde kati obuzibu ffe tukozesa omukisa Katonda gw'atuwadde okugasa abantu abalala ate tulwane entalo ezaffe oba okitegedde kakati olw'ogwayogedde ku Namboozi Katonda agenda ku YouTube weyandisomye olunyiriri anoonye ku Namboozi ye Namboozi yayogera ki ye yagamba atya ebyo byanyiziza ennyo musumba kati ayonoona eddata w'Obwakabaka gwe bamuwadde okusoma olunyiriri amukozesa okunoonya ku Namboozi pasa gwe yayogeddeko. Why do you give Namboozi relevance? Ye bw'aba akwogeddeko ng'omanyi nti gw'olina amazima beera nga Yesu Kristo bw'oba nga gw'ogalina galeete era Kristo yafa bamutanga nejjaja agusaza agambye nti ze mulesiira talina musalamu naye nga bwemukayanye tumutte nga nejjaja enyini akoze atya talina musango naye nga bwemukayanye ennyo muleka mwagala nnyo wuuyo mubawadde kanaabe n'engalo nze temugala nti ze yasala omusango omusajja afe nze simulabyeko muki. Why can't we live that life? Lwaki tetulivinga obulamu obuli beyond human beings oba okitegedde obuli beyond words? Lwaki obulamu bwaffe kankubuleko obulamu bwonna nalafa abaweereza tetwatondebwa kubeera nti ebigambo byaffe yenjiri twatondebwa okuba nti obulamu bwaffe yenjiri ebigambo byaffe kapande naye obulamu bwaffe nga bonala nti bwetuba tujja wano wali bakulaga nti ogenda mu kkanisa naye akakapande si ekkanisa ekkanisa gyeri obulamu bwaffe kyekizimbe ebigambo byaffe ke kapande kati bwe tubanga obulokole bwaffe butambulira ku bupande nga tumanyi bulungi nti akapande kasobola nosonga awantu nga kikasonga kyavaawo kituufu naye nga bwe bulamu bwaffe then tuliba kugamba kino kyo tuswadde tuswaluse tuweddewo naye nga problemu eryemu ebintu ebisinga obungi bwogera byetegereza it is money sente twagala sente power fame relevance oba kitegedde naye nga ekyamazima bannanga basumba tuddamu okuba n'obulumi obw'ekkanisa ya Katonda
tuddemu okubeera n'obulumi kubanga tudde twaliwo tudiscussing ati why Pastor Bujingo yasabye essaala enkuba ebadde ebuze naye yasabye essaala n'agati weekend enkuba ng'abantu banyumya enkuba yafuka omusaba ng'omusajja wa Katonda omusajja abantu baddamu n'okuddamu nti Katonda akyatuliko ne mu Uganda tulina omusajja wa Katonda naye kati kubina ebitambula ddala abantu baba discussinga bituli omusajja wa Katonda kyekiriwa Katonda alina ebirala byasobola okukola eri yamala emyaka 3 n'ekitundu nga yayogerwako va ku bino social media bino tuli balayisi nnyo okubeera nti omuntu yeetagana kukola kantu mu kasalemu kateke ku TikTok eri yamala emyaka 3 n'ekitundu nga talk of the years buli lunaku talina gwe yakola ki yagambwe emyaka 3 n'ekitundu okuba tegenda kutonya paka lwendiddamu okulabikako wano emyaka 3 nga lunaku olukya boogera ku Eriya mega hit era agenda okudda ogamba abantu kati mujje mutegeere nga nze nina Katonda bonna ise ineggwayo kubanga yali amaze okusika emitima gyabwe obuvunaanyizibwa bw'abasumba kusika mitima gy'abantu eri Katonda kati bw'onyumya ku Nambooze otusika ku dda eri Katonda oba otwesitaza ekyokubiri bw'obeera nga olaga n'obusungwe obusungwe okubeera toli munyiivu okitegedde n'omujja nayo n'omusomera n'okola bwoti ne bwoti gwe naawe oli bwoti nga musajja wa Katonda nga nawe wennyini weenyigira mu busungu nga n'akunyiiza Bayibuli ega nti abantu abatanakkiriza Yesu Kristo bazibe b'amaaso kati gwoyinza okunyigira muzibe ng'akulinnya ekigere lwaki tomunyiigira kubanga muzibe kakati talaba tekyewunyisa okuba nti omusumba anyiigira omuzibe ng'ate yagamba alaba kubanga ebyo byensubira mu Nambooze obviously omuntu watakkiriza Katonda ebyo byenkola ntya byobomusuubiramu politics gambye nti politics sina kyemboogerako kubanga abasinga obunyimalirizi zaabwe size ez'obwakabaka bwa Katonda abo sina kyemboogerako era bwe nsanga politician nga bye ssente obukadde 10 n'adduka seewuunya kubanga ekyo ateekeddwa ddala okukola atya okukola ebwesanga politician ne baga nti musajja wuli baleeseza olwere basirimu yaziridde seewuunya naye bwe nsanga omusumba nga kyakoze kye neewuunya kubanga ye nsubira nti alaba kati bwe kiba nti omusumba kati alwana n'omuzibe ate nga mukambwe nnyo oba okitegedde ne tugattako n'ekkanisa zaffe abagoberezi baffe bambi abawalinako omusumba kati tolaba bino bwe mbyogera kati olaba basinga obungi ankyayira ddala nayo akasaba tekekani yayita biki egepaaka musajja wa Mukama kakati nga tayinza nakukozesa ku bwongo bwe kubaako bya processing naaga naye kati tule twetegereza ebigambo bino si kulwanga omusumba affe yeetaaga obuyambi kubanga kisoboka okuba nga omusumba yeetaaga obuyambi ate bw'aba teri amuyambi bamemba mwe bamusigadde anyway nze kyenyinza okusemba nakyo ngamba nti kya buswavu okuba nti Pastor Bujingo ate ayomba mbu ne Nambooze kya buswavu nnyo tekyetaaga na kuwulirwa kubanga standard yaffe abakkiriza Yesu okuba omwana wa Katonda omulamu ndala nnyo ku bantu abatannaba kumukkiriza kyokka ne baba bamukkiriza standard yaffe ate abaweereza abalala oba abakulembera abalala okujja okumukkiriza ate esukkuluma nnyo oyo Nambooze bwe yandibadde ayogera ebigambo ng'ebyo okusinza ku Bayibuli ze gye nsoma omulagula osobola n'omukola judgment n'omugamba Nambooze olw'okuba kye wayogedde tekisa mu Katonda kitiibwa wasamwizza ogenda kumala ennaku 3 nga tova mu nnyumba ebyo mu Bayibuli mwe biri nekibeera tugamba musajja Katonda kiyakoze Nambooze bino basajja ba Katonda masuuti na mmotoka babooga abooge yabooze oli yakabooga kakati naawe olwana Pawulo aga nti ebyokulwanyisa byaffe si by'ensi kubanga tetulwana ng'ensi bwerwana nti ebyaffe bya mwoyo okumenya buli ndowooza yonna eyegulumiza ku Kristo Yesu ffe ebyokulwanyisa byaffe tetubeera na bigambo kuvuma bisongo buku fumita bijambiya nja kuteega onandaba naawe ojja kajjutuka naawe wakola bwoti Bayibuli egamba nti Katonda bw'oyonoona tajjukira bibi byo era ye Katonda nyini yeyogerako ng'aga nti nga obuvanjuba buli ewala ne bugwanjuba bwentyo bwe ntadde ewala ebibi byammwe kate gwe omusumba gwojjukiza omuntu ebibi bye kale tweyanza nnyo tweyanzeege emboozi bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero Servant Hilary Musiima bwetyo tugezezaako okutunuulira ebigezezaako okutambula n'okutereeza okukuba tooki mu ebyo bigezezaako okuba nga biri wano ne wali
akayimba akayimba kamoyo gospel artist wabanyi nnyo leta kyabyagala Sabantirale musiima mulwadde nno eddoboozi ndoozi lwawudde tebali terivayo bulungi mulwadde lwadde nesimanya obaana onaasobola kuyitubu bakanoonyeeko tige otekemu Sabantirale wali Sahirale musiima kuyitubu kyano okanoonye kanzireye waffe bw'anaaba ateredde ku mulundi ogunaddako anaatwamu akapera tweyanze gekiriza tukuleke naye nga essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School liri budo kimbejjaawo twala omwana asome kyekisinga obukulu ennyo bakoze bulungi omwaka oguwedde ate nga lutumu ekitagisa ku ssomero nga bwebimanyi byonna babirina njogere kindeka ekiso twalayo omwana asome side awo waliwo essomero lyaffe liri ekikonga awo Director Simon Drock tukwasaganya bulungi nnyo essomero baliyita Kikonge Advanced Nursery and Primary School so bw'otuuka mu tawuni y'ekikonga awo owa boda buli wa boda gw'obuuza nti ntwala ku Kikonge Advanced limanyi bulungi nnyo so side awo ku lw'emitiyana awo nawo mutwaleyo abaana basome essomero ddungi litandise omwaka guno buli kimu ekitagisa weeriri abasomesa abatendeka obulungi abaana balabirirwa bulungi so nayo weeri awo SMP Tours and Travels bakola ku ntambula za nnyonyi nabo beekwala side awo kugenda kulambula bweru kukolera ku bya passport kugobera ku bya air ticket ku bya visa n'ebirala byonna okuwa bulamu kyonna kiri kufuna mirimu byonna mu nsi ez'ebweru bakuyambako bulungi nnyo kyokka ate n'okukulambuza ne wano waffe mu ggwanga byonna babikolako bulungi nnyo beekwate kasa kiba nga kyakutambula kulambula bya ntambula za nnyonyi biki byonna bajja kuba bakuyamba basangibwa waggulu ku okujja na radio Akaboozi ne Radio 1 ezimbe bakita Julaina Complex side awo bw'okibuuza baba bajja kulagirawo bulungi nnyo bw'oba otuuse enakasira awo ku Radio 1 Akaboozi bali ku level ya 2 osobola kubira ku namba yaabwe y'essimu ku kipande okwo kwerijja kubogira bulungi nnyo oba kubireko ensonga zonna zibeere nga ziggwa kale Servant sebo nkwagaliza obulamu obulungi amina Mukama nsaba ngero kukuuma ssebo amina tulabagane omulundi omulala amina Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.